Amiina Mukama Katonda ffe yeebazibwe nate atuwadde akaseera kano okutunulya ku katabo kaffe kano The Great Controversy, olutalo olunene. Tuli ku peegi ey'ekikumi mu Luzungu tuli ku peegi ya 12 16 awo mba neerabiddemu naye weewo. Kale twatandika banaye tuli ku muganda waffe Calvin. Olutalo lunene twagamba akatabo kano kaogera ku bikwata ku kulwanagana okuli wakati w'obulungi n'obubi, oba wakati w'amazima n'obulimba, era ng'amazima ye Katonda, obulimba ye Sitaani, nti ebintu byonna byonna ebikubagana wansi w'enjuba birimu abakulu abo, bakulu, kubanga oliwa batukira byonna. Sitaani atukira obukulu mu myaka n'okumanya, lwakuba tumanyi ffe tulina kye tumusingako, tusobola okulondako, tusobola okusalawo okulonda ekituufu, naye ebibye byaggwa dda. Okusalawo kwe yakulaga dda, takyasobola kukugyayo. Gwe nange osobola okugyayo, osobola okusalawo okulonda amazima oba okusalawo okulonda obulimba. Akapiira gw'okyayina okukasamba ng'obwongo bwe bukugamba. Bw'oba olabirirwa Mwoyo wa Katonda, olwo oba ogenze ku sayidi ya Katonda butereevu. Bw'ojeemera Mwoyo wa Katonda, olwo oba ogenze ku sayidi y'obulimba. Kale tuli ku luganda waffe Calvin. Twakoma nga Calvin yali agenze okuwummulako gye bawummuliza ebirowoozo, nageraageranya nga Constitutional Square gye yasanga yali agenda okuttibwa abasasedooti oba abakalidinaali oba obwakabaka bw'eddiini enkatoliki. Eyo byalabayo n'abyewuunya nti yali wakati wa kizibu we yali ayina byamulaze ng'akubagana nabyo, oba akubagana n'amazima, gy'agenda okulaba omuntu gwe bagenda okutta ng'ate ye musanyufu. N'agamba nze n'eddiini gye nsoma egenda okutta abantu, nze ndi sayidi zaayo, naye ate ennaku ennuma ate oli gwe bagenda okutta agijeemedde ate ye musanyufu. N'asalawo okunoonyereza. Kale kantandike okusoma, tweyongereyo nti kaakano ng'ategedde munda mu ye, mbuuse, Calvin yali asomerera busasedooti. Batuwaako ku byafaayo by'emabega nti Calvin yali asomerera busasedooti, era bwe yali aweza emyaka egy'obukulu 12 n'alondebwa okuba omusomesa w'eddiini mwemu ku kkanisa entono, nga n'omutwe gwe omulabirizi yalagira gumwebweko enviiri ng'amateeka g'ekkanisa bwe galagira. Amateeka g'ekkanisa gagamba omuvubuka agenda okusoma obusasedooti amwebweko enviiri. Ebintu bino byewuunyisa. Ebyawandiikibwa mu Bayibuli mwebiri, Katonda ng'aziyiza okumwa enviiri omutwe, naye simanyi oba ebintu ebimu bikolebwa bitya, simanyi. Ekyandiikibwa gye kiri bannange. Ebimu ku birungi ebiri mu Mr. Google leero kitegeere. Bw'obanga olina olunyiriri lw'oyagala okunoonya mu Bayibuli, totawaana akwanguyiza. Oteekamu buteesi ekigambo ky'omanyi eky'Olungereza. Kakati ng'agamba bw'oba oyagala okunoonya olunyiriri olukwata kumwa enviiri mu Bayibuli, gw'oteeka buteesi limiti by'otegeera. Nze kati nyinza okugamba God prohibits shaving off completely the hair.
ekyo Mr. Google bw'okimugamba noga Bible verse, Mr. Google ajja kuleetera ekyawandiikibwa ne gye kisangibwa. Kwegamba Mr. Google alimu akalungi ako tokeerabira. Naye abantu tugambye Calvin bannange omusaserdoti yali awadde alagidde bamugjeeko enviiri kubanga yali asoma obusaserdoti era n'aweebwa okwogera eri abasinza. Okay. Amweweeko enviiri ng'amateeka g'ekkanisa bwe gaali galagira. Yali tannayawulibwa wadde okutuukiriza obulombolombo bw'omusaserdoti. Weebuuza obulombolombo bwe yali alina okutuukiriza bwavaawa bwa Bayibuli. Ebintu ebyo byonna byebuuze. Abantu tugenda ne tuwaba olw'obutagunoonya mazima, naye nkubuulire Katonda akuvunaana gwe olw'obutanoonya mazima. Nsaasira okukusongamu naye ngezaako kunyweza point nti olina okunoonya amazima. Kaabaani akikugamba? Kaabaani obuvunaanyizibwa okunoonya amazima nti okugoberera obulombolombo nga bwe bukola ki obw'abasaserdoti. Naye n'alondebwa okutuula ku lukiiko lw'abalabirizi olw'ekifo kye era ng'afuna n'obusiimo obugenderako. Bino olwaki abifuna? Atuula kati yali tanakumalayo bulombolombo naye n'aweebwa ekifo nga tannabumaliza naye abuuka amadaala. Abaana abagezi buli kiseera ekisinga babuuka amadaala. Y'omu ku Calvin ono yabuuka amadaala mangi olw'obugezi bwe yayina wano. Calvin yali mugezi. Tumanyi bulungi omugezi yaani. Oyinza okulowooza ye muntu amusomiibwa ebitabo. Omugezi y'oyo asoma nti obutwa bubi n'atabunywa. Kankiddemu. Omugezi yategeera nti obutwa bubi n'atabunywa. Si omugezi agamba nti tokola nga bwe nkola, kola nga bwe ŋŋambye. Oyo tabangako omugezi n'akatono. Yes, Calvin. Kale katuyongere. Kaakano ng'ategedde munda mu ye nti takyabadde waliwo wembuuse anti nnyonnyola luusi ne naye n'alondebwa okutuula ku lukiiko lw'abalabirizi olw'ekifo kye era ng'afuna n'obusiimo obugenderako. Kaakano ng'ategedde munda mu ye nti takyabadde musaserdoti, kwe kukyusa asomerere obwa puliida. Kaakati ategedde munda mu ye ayina amazima agamubuulirwa kizibwewe akubagana go. Naye bano abakulu abamulabamu omugaso nti ejja kubayamba okufufuggaza abazzi b'obujje ekkanisa abaddayo okulaga abantu nti Bayibuli egamba bweti, bo nga bakkiriza agenda kugiyamba, naye ye atandise okupondooka ng'alaba okusoma obusaserdoti bulabika tebukyamukoledde. N'agamba kati kansomerere obwa puliida. Kyokka oluvannyuma nabwo n'abuvaako, bw'atyo n'awaayo obulamu bwe eri enjiri. Awo omuntu agamba amiina. Omugezi akubagana n'ebintu, alabye ng'obusaserdoti tebukyamukolera, alwanagana ne Katonda, alwanagana n'amazima. Amazima ameka g'owulidde n'ogasirikira n'ogatuulira influence eri ebweru n'ekutiisa, obuti ne bukuziyiza okubeera omugezi. Twagambye omugezi yalaba amazima n'agogoberera. Calvin yali asoma obusaserdoti, ekyo n'agamba sikyakisobodde. N'agamba kati kambeere puliida, nakyo ne kibuuka.
mwoyo amazima gamuluma gamukuba embooko. Omugezi agagoberera agambye n'asalawo okwewaayo obulamu bwe eri enjiri. Kakati mbuulira, bulamu ki kubeera bulungi mu nsi muno tunoonya okubeera obulungi? Calvin wa we yandibeeredde obulungi? Ng'ali musosodooti, ng'ali puliida, oba nga yeewaddeyo eri okubuulira enjiri? Bw'oba otunuulira obulungi obw'ensi eno, biri ebibiri biri wala nnyo. Osasedooti ne bakuba embejja ne bakuwa bino, wulira yali aweebwa n'ensako. N'ebyo byonna nagamba amazima we gaba gazze. To hell with all those. That's trash. Nti ebyo bisasiro. Kale katugende maaso tusome Oluganda ono, tulabye nga ebintu bibiri abibuuse. Agambye kanneeweyo eri enjiri, naye nga tawulira mirembe kubeera musomesa. Mu butonde bwe yali wansonyi. Bambi mu butonde bwa Calvin yali wansonyi, era ng'awulira omugugu gw'obuvunaanyizibwa oguba gumutikkiddwa. Kwe kusalawo agire ng'akyasoma. Omugugu yaguwuliranga oguba gumutikkiddwa, n'agamba wayi kangira mmala n'ebiseera nga nsoma. Wabula mikwano gye abaamwetayirira baamala ne bamuwangula. Kyewuunyisa bwe yagamba okulaba nga omuntu atalina bw'ali. Kyewuunyiza bwe yagamba okulaba omuntu atalina bw'ali, naye asitulibbwa okutuuka ku kitiibwa kino. Mbu kyewuunyisa okulaba omuntu atalina bw'ali nga ye, okulaba ng'asitulibbwa okutuuka ku kitiibwa kino. Ebyo tulaze we tubisoma Wili olupapula 13 olupapula chapter ey'okubiri, page 13, chapter ey'omwenda. Yatandika omulimu mu kasirise, era nga n'ebigambo bye biringa omusulo bwe gufukirira ensi okugizza obuggya. Yatandika omulimu gwe mu kasirise, mbunga n'omusulo bwe gufukirira ensi okugizza obuggya. Mu kiseera kino yali avudde e Paris ng'abeera mu kabuga akali mu ssaza eritwalibwa omumbejja Margaret. Oyo olw'okwagala ennyo enjiri ng'awa n'obukuumi abayigirizwa. Ono omumbejja Margaret yali agala nnyo enjiri, mbunga n'abayigiriza enjiri abawa obukuumi. Nga bannabyabufuzi tebatera kusangika bano. Mukama waffe yeebale olwa muganda waffe ono Margaret. Nti Calvin n'abeera mu kabuga ako. Calvin yali akyali mbulakalevu, omuteefu, era nga tannayingirirwa malala. Omuteefu nga tannayingirirwa malala. Amalala nabwo obukodyo bwa Sitaani. Omuntu bw'ategeera nga ali mwogezi mulungi, omulaba naye atamukuba amalala, n'atandika okufuna amalala. N'atandika ogamba era nze bampa ssente okwogera. Agamalala ne gajja mu ngeri eyo, era nze bamala kusuula wali ensimbi bwe zikwegamba atugambye yali tannayingirirwa malala.